Kamve wano kumpewo. Jibeko ye comment. Olabo otidde jogera jibeko. Asobola ranking avuddeyo n'alyongera n'okutulaga okwegomba okunja amapenzi amangi gawulira eri mwana muwala Nwaji. Ayagala anaayita oba taayite. Ojja kufa nga tonnatuuka date yeefa. Beera mu ndongo. Ayongedde okutulaga mukwano nti ye ekiwala kino bwe kiba kisitula obunyama mu gym kibusitulya mu mutima gwe. Tasha ebyo bingi nange bulijjo nkulaba ku TV nga byonawe nkulaba wenyenya onenyenyeza mu mutima nesisobola ate kusaddaaka bulamu bwange ngende nfe nga sinatuuka ate kati oche kiba kikutto kwegomba omuntu kutta gwe Tasha muganda wange katse tulabe mbozi ya Viper ranking atukyali ku show atukomewo twongere kuba nga tulaba ku mbozi endala omwana kayegombe wini mu mirembe muleka nze ensonga yange eri ku transport money kuweereza transport money sikyaweereza transport money kuba abantu abasinga benaweereza nga bandisappointinga so nenduka ekiseera omuwala tasobola kuprovidinga transport money relationship yange wakati wange naawe ebekulemye nze sisobola kwesimbawo right now ekiŋŋana okwesimbawo ndi busy yes ndi busy ebyo byetaaga abantu nga tebali busy njagala ojjukire ku debate Saha teyaliwo yali busy kitegeeza tajasobola bukulembeze buli yali awa Saha yali awa Kyaliwo nze nange nali mpa Kyaliwo wange Sindi era namuwa n'awamu nawa Sindi nsobola olonda Saha gweoba olaba aŋŋamba yabeera busy ku debate n'atajja kitegeeza nali n'okuweeyajja Sindi yakuwa oluyimba ava ku ekyo buli yali awa Saha yali agamba Kyaliwo nange gambe nawa Kyaliwo wange omwaka guno gwennyini ngenda batamu ngenda tamu mini album gye bayita EP nabadde ngenda kuta album namba ngenda bange nyimba nyingi zijja kunema pushingamuko olw'embeera y'akasente embeera gye tubaddemu emabega so nasazeewo ngenda batera ennyimba 7 mu EP mu mwezi gw'omwenda era babeere ready muliro gwoka tekuliko ya bufumbo olunaku lwenja okuwasa nja kubagamba negino emyaka osobola okuwasa ng'olina mu junior Kampala ng'ompasiza ki omanya emikisa gye mba neesubya omanya abaana aba bana njagala wininwagi oli omukazi ankolera ebyakabi ankolera ebinyumira wininwagi yona buli attitude ye no sense njagala nnyo buli wemulaba mu jimu awo alina buntu bwatera okunkolera obwakabi era nange natandisa situlamu njagala agenda okunsanga nga nange akawo nga ndidderiddeko laba nno njagala tube nga tufitinga ali bwogedde mukona oyo Kyali wange naye njagala tusukkewo Viper anasukawo waliwo omuntu gwolaba nga yeeyitira amagombe naye kasita gwe weeyitidde tojja sobola eggaali nnene